General Yoweri Kaguta Museveni ye candidate w'ekibiina ekya NRM of course era nga bwekibadde kisuubiddwa alabika nga n'olwaleero agenze maaso n'okulabika nti awumuddemu. General Yoweri Kaguta Museveni awumuddemu atali mu kampeyini olwaleero luno era nga ebimu ku bifaananyi byennengera okuva e Kololo abakulu bamaze okulabika nti batuuka mpolampola ne parade etandise ejaayo. Rebecca Atwala Kadaga mulengedde wano Anita Amongo waali yaliko Vice President Edward Kiwanuka Sekandi n'abanene abalala mu gavumenti eno bamaze okulabika nti batuuka wali ku kisaawe Kololo. Of course ebyekololo bajja kuba bifuna bulungi nnyo nnyini ddala mu maaso awo. Kaakati katutandikire wano katusooke tuve dda mu kampu ya General Museveni tugende mu kampu ya Kyagulanyi. Kati ngenda kutandika na Bukodyo. Kantandike na Bukodyo ejjo nabasuubiza ne baga nti leero ndeetebwa General Museveni. Kubanga nabagambye nti bwe baweetegereza abantu kumbi be bamu bannayuganda abawuliriza message eno be bamu message z'abannabyabufuzi. Kati oteekeddwa okuba nti oyina ati okubamatiza balonde ggwe. Oyina okubamatiza balonde ggwe Obukodyo. Kati abaana ba Yero buno bwammwe, abaana ba Red obamwe nabumaze lunaku oluyise aba Red. Kati buno bw'abaana ba Yero bwe tulengedde General Museveni bw'atandise okuba nti aleeta. Kakati olw'okuba nti akimanyi akasooka kaakano, olw'okuba nti akimanyi ye incumbent president Yoweri Kaguta Museveni, n'olwekyo waliwo oluusi lwatagenda kuba kampeyini. Waliwo Museveni lwatagenda kuba kampeyini. For example nga leero ali Kololo mirimu gya ggwanga, tasobola tugamba nti atagenda mu kampeyini nga ate waliwo omukolo gw'eggwanga. Awo aba alina obbisazaamu, okitegeera. Of course n'emirimu emirala olwaleero tewaliwo esuubirwa ttiimu ye yonna, naye ku nnaku ziri endala z'abadde awumuddemu batandise okumuyambako. Ndowooza na kano kakodyo batandise okumuyambako. Ababedde b'ekibiina kya NRM batandise okumuyambako era walabye olukuŋŋaano lwamenye n'emiti. Sipiika Anita Amongo lwe yakubye mu kitundu ekiyitibwa Kaliro ne Bugiri. Era Sipiika Anita Amongo Bugiri eno ne Kaliro yalabiddwako ng'ayambadde ne t-shirt ya General Museveni. Mwami Museveni ng'ali bize kujja eggwanga, balabika nga bagenda kukikola nga bamuyambako. Omanyi eno essaawa mbaaya bw'oloba bw'oti bw'oloba bw'oti Kyagulanyi yeegiriiso Kamala ye talina kimutaataaganya buli lunaku okujjako nga poliisi yesazeewo nti eyiga nga tagenda. Kakati NRM bagenze okulaba nga bwe watuula ne balinda ate pulezidenti alina basinkanye mu State House ate simanya biki. Maama omwana w'emagere nga ajja bayisaako eggaali ng'edduka sipiiri 10. Bagamba kati omugezi Mwami Museveni bw'aba taliiwo twekolemu omulimu ffe abagira tugende tukamunoonyeze hakuna mukyezo tewakyali muzannyo. Era bagenze sports ze basoose okugenda mu zeezo Kyagulanyi yabadde. Kati balina okukikola kubanga Mwami Museveni tasuubiddwa kuba kampeyini buli lunaku. Kati ate on the other hand Kyagulanyi ye ne bw'omugamba nti ekirozi kuba asobola. Akakiiko k'ebyokulonda tekagamba nti bakoma 12. Kati fo Kyagulanyi ye ne bw'omugamba nti n'ekiro kyonna tukikuwadde bosobola okukyanga akawenja ate nga tebakooye. Kakati ne bano nti bafunye akagondi. Anita Amongo yakulembedde mu ttiimu. Omanyi Jozi bwe nali mbabuulira enkizo ya Mwami Museveni mu kalulu kano ke tugendamu nabagamba nti alina abantu bangi abamuyambako. Abantu bano nga buli muntu alina kyalya mu gavumenti oba buli muntu alina ekifo oteekeddwa okumakinga sure nti omukulu awangula. Anita Amongo singa gavumenti yo tewangula oba sipiika mmye gwalina poliisi gy'oduumira okakasa otya nti Kyagulanyi anaakulekawo kuba OC. RDC okakasa otya nti olina omulimu nga Kyagulanyi azze kyovula babayiwawo omubiri. Boba RDC babadde batuuse ne kuleva egaana Kyagulanyi okugenda mu bitundu ebimu. Yabadde ssentebe w'akakiiko ka byakulonda n'abagamba nti please mubadde ki
temukimanyi nti presidential candidate kakati abayirawo General Museveni abamuyirawo omubiri bangi kakati babano bagamba nti bwaba takoze oba alwaddemu kubanga okulwala kya bulijjo yinza okuba alwaddemu oba nga alina emirimu gy'eggwanga ffe tugende tukawenje omusajja eri agamba abantu nti kawenje kakuume kabanje kati ate gwe ng'osirika kyekyo batandise okukamunoonyeza bw'aba tagenze mu field nga bo balumba field woofiisi balina ozireka e Kampala bagende mu field osaaga ku kakodyo kakati akakodyo akalala General Museveni wabadde agenze abadde alina akakodyo akalala bw'atuuka mu kitundu ng'ayogera ennimi ez'enjawulo oba akola lihaaso bw'atuuka mu kitundu ebusoga ng'ayogera olusoga bw'agenda mu bagundi nga kakati mu bakandidate abaliwo ndowooza aleka abasinga okumanya ku nnimi mwami Museveni bw'atuuka mu bitundu eby'enjawulo ng'ayogera ennimi z'abantu abo zennyini yadde nga tazoogera nnyo naye abantu bano gy'aba agenze mwatu bagenda okuwulira nga ddala waabwe abanyina olulimi lwaffe kakodyo omuntu kasaayogera olulimi lw'otegeera omanya okitegeera aba alina kyayagala kati mwami Museveni amanyi okukyusa ennimi n'ayogera ezaabwe bw'aba alina awantu walaze nga sajja alabika atwagala nnyo olaba yatwala n'obudde nayiga olulimi lwaffe ako kakodyo kakati akakodyo akalala kaakano mu kampeyini abagende wa General Museveni tebatera kuviirayo awo kasita ogenda ku kampeyini za General Museveni obutuufu oyinza obutaviirayo awo bw'otalya kapiraawo bwekakuyita ebbali kapiraawo n'otakalya waakiri katipi okafuna kati byonna bwe biba biganye waakiri t-shirt ya yero ebeerawo tebaviirayo awo wanga agenze ku nnyanja mu kampeyini za General Museveni kizibu okuviirayo awo byonna bwe bigaana t-shirt ovaayo nayo awo wabi ovaayo ne t-shirt n'ogitwala omwana n'ajambala kati ewuwo tebaviirayo awo era kampeyini ze ensonga zibaddemukko n'abaana abato kubanga abaana abato baagala nnyo obukoosa engoye yabadde omubaka Daudi Kabanda munakibiina kya NRM wekasambya babadde bamubuuza nti waayi musomba abaana abato ne muleeta abaana b'essomero ne mubambaza t-shirt Kabanda mukwanukula yagambye nti afa NRM tuli bagezi abo tubasomesa kwagala kibiina bagenda kukula nga bakyagala ensonga lwaki tubambaza t-shirt yadde oluusi tezibatuuka naye bagenda kukula nga balina ekibiina tubasomesa patriotism okwagala ekibiina okitegeera ekirala kino kye tukola NUP kyagiremu kukola NUP talina buwagizi eronda kkubo yagambye nti NUP eronda kkubo kati ffe bana baffe tuzimba bazimbi katubawe t-shirt oba baana basomero oba bato ffe tuzimba kibiina 233 mu eyo be bali babalonda NRM mwe mudde mu kulonda ekkubo kakati akunako kakodyo ndikana akakodyo kabe kakalongo taamu okusinza ku Kabanda abo abaana bato bemulaba kulaleza General Museveni tubazimba balijja ne batuwa akalulu mu maaso eri muli yeewuunya kakati General Museveni alinawo akakodyo akalala kano nekyagwenya kalina nakabagambye naye seba alina abayimbi era nabagambye nti abayimbi babagabana eno omuyimbi Eddie Kenzo ne Bebe Kulu be bakulemberamu abayimbi b'NRM kampeyini tezikyaliza kugira nti ate muntu ayogere bwogeze mulete mu nebyabufuzi ono nedda wabeerawo kukoka interval ak'okubasanyusaamu kati naye abayina ssebo yagwanyi kasi yabayina naye ayina abayimbi be kakati bwe yabadde agenda epakwakine oyamu yagidde mu nnyonyi kyagwanyi nga aleese akakodyo ka bodaboda n'okuddukadduka ku misinde kakati ono yaleese akakodyo bw'anaabanga agenda mu bitundu ebimu nga copa esoma chopa ng'esoma ng'okimanyi mu kyalo eriyo abantu abatalabanga ku nnyonyi era ng'asobola okuteekinga nga n'agenda ku ballot box naga nti nze teekinga oli yajjira mu chopa ey'amagye kubanga gwe mulundi ogwali gusoose okugibonaku n'okugigemaku okitegeera abamu bagibonaku n'okugigemaku omulundi ogusooka sebo ogwo gw'osaaga omuntu asobola okufuna akalulu akugira mu nnyonyi
kati yagenze yadagende oyamu ne Pokwachi yali senyonyi kati awaliwo obululu bwobeera omaze ampuliriza wakati mu byalo otyo mukyaliko mbongere bwe nabanzudde obulala n'abo babuulira ene pale FM ekolera omuntu wabulijjo wabali nnyo okuba ndi otaddeko kakati ngenda okucrossinga tugende mu kampu eya Robert Kyagulanyi Center mu kubanga amagambye nti olwaleero ye ku ye day on agenda Nakaseke. The inside story. Okulonda kwe tugenda mu kwa muliro, we either make it or break it. Okulonda kweko 2026 bwakuti kugenda maaso n'okweka nti kutambula campaign ziwuma okamala. Now kansoke nkujjukize Senga Sumayabo Center kujjanya biseddagala nga lya butonde n'emmere abagamba nti waliwo ofo olunaku olwaleero genda wali yampuliriza Kawempe tula okumpi ne Rihamu empya kukyali Hamu ekipya kumpi ne gate yokusatu Senga Sumaya wali wena gubajjanja guba yafikidde olunaku olwise agenda bakujanjabe ofa y'abantu 10 emitwalo 3 n'ekitundu ofa y'abantu 10 emitwalo 3 n'ekitundu bakubire ku 0707 nkaga mutana 284 0707 nkaga mutano abere munyana geno ofune magima plus magima extra te osobola okuleka nti buli kimu kikutambula bulungi abatawanyizibwa infection is abakyana n'abamyani ya mugongo ate na size ng'ebulamu mugende mufune eddagala weriri Senga Sumaya akujja n'omusadegera butonde omwami genda ofune eddagala ku mitwalo 3 n'ekitundu magima plus magima extra 0707 nkaga mutana 284 0707 nkaga mutano 284 eddagala mitwalo 3 n'ekitundu mukubire ku 0707 nkaga mutano 284 esimu gyoba wekwata yeyitibwa Kaguje mitwalo 24 zokka bwe ziti omuto gwayo munene ddala GB 128 RAM 6 GB erandale ku omuliro okumala ennaku 3 Kaguje simu nnungi ate nga mpangazi ya mitwalo 24 aba big time bagikuleetedde bali wali ku ekotoli omulongo yamukanga ovai watch seka ogenda okuba nti obasinkana edduuka liri namba 13 ne 14 cha Grodi esimu noti musambu noti emu 1299 8 Samsung AX yagirina genda ogifune ku mitwalo 25 ne Samsung endala S9 bayina S9 Plus Note 80 Note 9A nendala Kaguje ne Samsung AX2 aba big time bazirina mu kampani emirano bagikuletera wonna woli 07 0 12 998 07 0 12 998 eggone ly'omugongo ne bakujjukiza bali Kawempe bagenda kujjanyaba omugongo gwone bulungi nnyo nnyini ddala ekizimbe ekiyitibwa Kawempe Shopping Arcade kutaana mu maaso ga katale we bali essimu ya 251 19 noti endwadde z'amagumba n'omugongo bagenda kujjanjaba enzijjanjaba mpya ya mulembe abalwadde b'omugongo nga magumba gaseeseetuka ne ganyiga nerves oba omugongo nga gukuluma genda bakujjanjaba one ku ssente entono ddala bakozesa therapy treatment massage home care bajje waka ne bakujjanjaba abadde mu kagaali oli ku miggo omugongo kuluma oli kafaliso oteekateeka genda buyindi ate ssente teziriiwo ogenda kuwona ate nga naawe asanyalala mu gejjo kiwanga ebigere bizimba bikuma omuliro amagulu gaggwamu amaanyi weekwata eggonero ly'omugongo Kawempe bagamba nti endwadde ez'amagumba n'omugongo byonna byebakwase bali Kawempe kutaano opposite n'akatale essimu noti 751 1933 noti bw'otuuka Kawempe katale tunula ku mukono ogwa ddyo ogenda kuba olaba ekipande kyabwe 0751 1933 noti 0764 51 58 bwatukomawo katono katunulire Kyagulanyi gyagenze Nakaseke 2021 byatambula abitya wakati mu bitambula NPL FM. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile
koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School Namagoma na Kitokolo semero lisomesa oluzungu n'eddiini okuva ku Nasara okutuuka ku primary ey'omusanvu mu byenjigiriza erizettungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kade lituuza abayizi ebigezo bya Piero ine Piero nga bagunjula omuyizi ku musingi ogw'eddiini nga bamuyigiriza empisa n'ennono ez'obuyisiraamu entuufu okuva mu buto anti buli jettooko liwanirira likyali ku mugogo. Balina tahafidho ey'omulembe nga basomesa omuyizi okuva ku yasaluna okutuuka ku kukwata Kurani ku mwoyo so nga batendeka n'abayizi baabwe ensoma za Kurani ez'enjawulo wamu n'ensomesa za Kurani olyoka okakasa nti ddala mbuga ekwagala ekuzimbya ku lwazi. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School somero lya Dene Boarding balina omuzikiti gaggadde emmotoka ezitambuza abayizi n'endya n'ensula y'abaana ennungi ddala. Balina amasannyalaze ne sola ng'ebyobulamu n'ebyokwerinda bisibwako nnyo essira okwewala embeera ey'okwebaka kaboleredde ng'omunafu omulekera obuliri. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School lisangibwa Namagoma na Kitokolo ku luguudo lw'e Masaka ng'okuwandiika abayizi kugenda mu maaso buli lunaku anti bulijjo omwangu yatta enswa. Bakubire ku 074 489 886 oba 0782 720 695 ne 0742 090 242. Nyumirwa n'obumanyirivu olugendo olw'obulamu ne Miss Hijja Tours and Travel Agency tukutwala ewali omutima gw'obusiraamu Mecca ne Madina n'empeereza yaffe ey'omutindo ekusobozesa okukola emikolo gya Hijja ne Umura gy'oliteerabira okuva mu kufunira visa ebyensula eby'omutindo n'okulamaza. Akati weegatte ku nkuyanja y'abalamazi abeesiga Miss Hijja Tours and Travel Agency okutuukiriza olugendo lwo. Bw'abeetaaze basange ku Rubaga Road Access Building room 3 omwaliro gwa wansi oba bakubire ku namba y'essimu 0729 oba 0774 Miss Hijja Tours and Travel Agency, where comfort meets